Okay, byonna gyemusinzira okubeera nga temugoberera omukutu Fahad Pro UG ko muli liking a video sharingirako abalala atebeera nga te ojjamu n'ebyokuyiga of course mu katambi kano kembaletedde tuli ku nsonga za Brenda Mouse era nga bambi kakazi katu kalabiddwako mu kifo ekimu nga kali awo amazika gakayitamu kali mu kubeera nga tekejjusa olw'ebyo byonna byonna abikaze nga kakola obulamu bwako bwonna kakoze kaweddewo era nga bambi kalabikira ddala bubi nnyo so mwongere okubeera nga temuteeka musala Brenda Mouse bambi temujajinga muteke butese musala berenga ate ayongera okubeera nga ate buli kimu kitambula bulungi nnyo kansuka mbere nga ate mbatera obutambi buno mwongere okubeera nga ate mulaba biki ebigenda maaso side eyo naye nga nkugambye beera nga ate n'ebyokuyiga ojjamu ebiwera ate tutambulirwamu ffenna subscribinga bw'obanga obadde tulina okubeera nga ate osubscribinga ate tutambulire wamu ffenna nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo. Brenda Mouse yakola emirimu gye nga bwe yagikola ng'ano egy'okwetunda ate nga yeetunda socialite nga tava mu media onfuna bulungi n'ayagaza abantu bangi nnyo omulimu gw'okwetunda abantu bangi nnyo mwatambula ne mujja Dubai mwetunderwa Brenda Mouse kozi yagubaagaza ng'abalaga obulamu obulungi nti ali eno yeetunda buli kimu kitambula onfuna bulungi kabaata. Brenda Mouse yali mukwano gwange era neyo video gyolabye nga tuli naye yali azze wange oba yali azze kunkubira kalango ka ssomero nga nakatandika okusomesa naga balisa nja kuyita eyo tukole ki tukolereyo akalango yajjanga nnyo ewaka ewange so many times nga jjanga ne tunyumyamu ne tukubyamu ku lwali bw'atyo mikwano gye nga mikwano gyange muwala mulungi nnyo talina buzibu osegeera just yali muntu wa vibe owulira bulungi kabaata teyalina buzibu bwonna Brenda yali muntu nga ku media mulala ne mbulamu bwa bulijjo muntu mulala abantu ababeeranga naye baalinga bamumanyi kyali kikazi nga kinyirira Brenda yalina omubiri nga guli wamu ng'alina ebisambi nga byeruwa ebiti naye kati birabe bifaanana bw'otunula ku Brenda wabanga mazima oyo Brenda nga waddala oyo gwe batulaga mu kifaananyi banange let's be humble tubeere humble kuba kabaata kakitegeeza eno ennyama yonna esobola okuggwawo omuntu n'osigaza amagumba nakisoboka oyo omukazi teri yali amusinga bina Brenda nabeeranga naye twabeeranga naye oluusi nga tukutyosigana eri ku mabaala eri wa DJ Waswa ng'abeejja ewaka ne tunyumyamu. Brenda was my friend yali asula wano California ku kizimbe kiri wano California ekiri opposite we yalinga asula Brenda ng'anyirira manange let's be humble olaba nebyana nga bizinga binyenyama bina kabati akanyimba kakunyumire my buju muganda wange wanudde wanu time okyasobola okufaanana Brenda be humble kabata walabako ku producer Didi bwe yali afaanana edda nalaba ku Didi nebyagenda okuwuza nga Didi ate naye alinga atayagala kumira ddagala teyenkana Brenda kati benkana naye Brenda oyo si sirimu Brenda yajja ano mu bwamalaaya ng'akyali muto ng'alabika bulungi nnyo wabula bwe yadde e Kampala bye yatandika okwesabya byamufuula bw'atyo lwaki yalemererwa okudda ebweru kati kankulage kabaata Brenda yali wano nga yeetunda era ng'alyoke ng'akola bulungi nga n'emikwano gyeyo yalaba bamugamba mwana Brenda yeetundira ssente nnyingi kuba Brenda ne ku kikubo teyali malaaya gw'osanga ku kkubo n'ogula ssente ntono kuba alinga omutukako bwoti nawe noyadala omuntu gw'otwala nga muntu ayimiridde nga mukazi ajjudde nga tonanga gyomuwa ssente za kisiru okitegeera yali yeetunda ate nga n'akasente ke akakola ki akafuna kati excitement bwe yajjira bano ba SB4 bamuteekangamu ennyo kamera baatandika omulowoozesa mu Brenda star okategedde
ne bamuteeka mu limelight n'abeera ng'atrendinga kati buli omu n'atandika bwena ekimuyingiramu nti ndi wa kabi n'atuuka Kampala akamaki balya sente eziva mu busolo nga yeefudde eddooni kategedde yatuuka e Kampala kati ng'akuŋŋaanyiza sente ze nga omanyi nga weteekera ogenda mu vacation Kabaata era ogenda okudda mu vacation oba omaze okukola ki okweteeka ng'omuntu ategeseewo obusente bwagenda awo mulemu Brenda okudda e Kampala etaze Kampala kubeererayo ddala nedda yali agenze Kampala kuwummulamu then akumiwadde mirimu gye kuba n'obuliri bwe yabuleka owuya bulungi Kabaata kati bw'atuuka e Kampala obuzibu obwajjira ku Brenda kambubanyumize Brenda yava wano e Dubai ng'amaze okweyingizaamu kiri nti atandise oli ebisiyaga bedeetiizeeko n'abantu ab'enjawulo wano mu Dubai ng'ayingidde ekisiyaga eky'omukazi ku mukazi kati bw'atuuka e Kampala olw'okuba nti yali azze ne ssente nnyingi abawalawala bangi nnyo be yasobola okukozesa mu kaseera ako ne bamuleetera okulowooza nti ne Kampala asobola okusinga eno kuba ab'e Kampala yabagulanga ng'abawa ssente entono nga n'okubateekamu tabateekamu nnyo oba okategerake abakazi ng'abeera n'abawala kati omwe mwe mwajjira emize egyo gyonna gy'olaba kunywa ice kunywa bia buli kaseera konze nalaba nga Brenda ku sitasi buli kaseera ono ha sitasi simu ze zonna zaavaako teziriiko njiina essimu ye n'essimu yavaako but I used to see her status you know ng'abeerako n'abawala nga bangi nga baazina ng'azina bakazi ne ice ne bia kati Kabaata omuntu nga waliko star ng'abantu batandise okuteeka mawulire bano banero bamugyeko interviews SB Fatuse Kampala amugyeko interviews kyatandika omujjira mbongo nti wakabi kati kyobola Kabaata kye nabadde nnyonnyola oli gwe nabadde naye gundi prima nti Kabaata omuntu ng'obadde star sente ne zikuggwako kikuwa obuzibu okudda mu bantu obagamba nti bannange neetaagayo obuyambi Kabaata si kyangu waliwo abadde bagamba nti ba YouTube abamujjangako interview tibamugezeeko mu lwanako kye balina okukola Brother SB for man of all season kale saawa eno wandibadde oli mu kunoonya ani Brenda owuya bulungi Brenda Kabaata Brenda sente ze yalina yazikozesa kirabika n'atuuka okudda okukoma weeno nga sente takyazikola ki ngera kyaziina nga n'abasajja batambulyamu e Kampala emmana zaayo bazigula sente meka abaana abazirira emitwalo 5 bagenda kuzina abasajja bameka okuweza akakadde ka sente Kabaata n'etaano mingi etaano mingi Kabaata ze nabeeranga e Kampala nga ngenda ku Facebook nempandikako njagala kuzina ani ali ebiri gyange kisokoleke maama owumaze ani ogenda kudonizera wuyo donizera ze waliwo mama how are you don't imanyi namuliridde mudda yangambedde obusonga butono ajja kubaako kyakola anyway Kabaata mbadde ekugamba omwana bwe yatuuka eri e Kampala sente ze yajja nazo nga pocket change abaaliwo baazirya ofuna bulungi kati n'atuuka ekiseera nga ayagala kudda ali addictive ku ssente ku mbeera gy'asinkanye e Kampala nti abadde agula abakazi ku layisi ate bia e Kampala wa layisi okusinga wano ayagadde okuwaamu banne vibe jjukira Kabaata bw'ojja ne ssente ng'ogeze mu vacation oba olya naye oba tokola okimanyi ekyo oba olya naye ate oba tokola kakitegeeza ne bw'oba ne ssente meka oba ojja zirya zigwewo kozi ofulumya naye toyingiza osegeera ate ekirala bw'otuuka e Kampala ng'ogenze mu vacation toyinaayo mulimu nti ogenda kukola ate era Brenda Miles ne mu kaseera we yatuuka ng'ali desperate yeetaga ssente yali talina mulimu gw'asobola kugendako nti mumpe omulimu ukole ki
inkole Lwaki tagenda ku speak kwetundira eyo oba nayo bamalaya balina okudda mu kintu olwedde kyamanyi kyasobola okukola kwokwetunda. Jjukira obusolo bw'e Kampala omusajja agala ogende ewuwosule ku $5,000. alijuka yali amanyidde sente z'e Dubai ennyingi. Amanyidde z'e Dubai asulira $3,200 ekiro kimu. Owulya bulungi kati eyo stress Kabaata. Aisi ekabuza appetite. Bannyinaze mwenna ne bataata. Bw'otambulanga n'ogenda ku kyeyo okukola. Lekera awo abantu okulowoozesa nti nno gw'ogenda okumala ebizibu byabwe byonna. Kabaata ekintu kikyamu nnyo. Kabaata teri muntu asinga kujjukira lunaku lwe wagenda bweru ng'ataakusonderako. Yaba asinga oddumanya. Babeereyo mu matatu nga beegeya kati omulaba amazeeyo emyaka 3 alina okuba kati wabadde atereka $55,000 alinamu ssente bweziti. Babeera eri nga bakubala naye nga tebamanyi bye tuyitamu. Nga n'omuntu gwe babalira visa yaggwako dda. Nga n'omuntu gwe babalira landiroodi yamugobadda mu katanda. Abantu abataatuyamba kutuuka we tuli Kabaata basinga otujjukiza. Be basinga otuwalirira. Kabaata omwana alinnya ennyonyi n'agenda ebweru. Maama akuba, jjajja akuba, senga akuba, kizibu akuba, anka akuba, buli alina akaana akatasoma agala agambe ggwe, buli lumbe balugambe ggwe, buli alwadde ggwe, buli kiganye ggwe. Baganda bange ojja kukola okutuke. Okutukira eddala bwoti nga tosigaza yadde 10 mu nsi muno. Naye abantu abo tebali kujjukira. Kabaata omwana ava ku kyeyo Saudi Arabia nga ssente zonna nga babadde azikola aziweereddemu baana b'Abaganda be n'abaana be. Nakulabirira musajja gwe yaleka Kampala. Nadde e Kampala ne miliyoni egyo n'atuuka e Kampala nga ne ssente zimugjawo e Uganda omutwala mu nsi endala talinaako yadde 10. Nange neewuunya lwaki Kadama aveewo ate n'anoonya ezimuzza mu nsi endala. N'anoonya ezimutambuza omutwale walala naye ng'abadde akola emyaka egyo. Lwansonga obeerayo ng'okola naye nga buli mwezi we guggwako bwe guti ng'abantu bakusitressinga. Kabaata obeera ku kyeyo naye okutandika ennaku z'omwezi 26, 27, 29, gw'obeera profile picture z'abantu, gw'obeera ku DP, gw'obeera ku status. Baba bakwetega. Mukwano gwange yo siraavu. Omuntu ali e Bulaaya yabeera ku DP z'abantu abali e Kampala. Babeera bakusika eriyo. Beerawo ng'okimanyi tebakwagalangako. Bakusika eriyo bw'onoggwamu teryajja kujjukira. Kasito akusindikira message n'omugamba sirina DP ekyukirawo Kabaata. Ekyukirawo. Bayina eza Jackie, bayina eza Ruthi, ezaffe baazijjako. Kabaata olaba tujja buzono ne tusuubiza abantu ssente. Ogenda olabamu ng'obufaananyi buyitawo mu comment section nga bonna bubwo. Kati ne bali abantu babeera e Kampala. Kasa bategeera nti omwana wa gundi yagenda bweru. Beefuula nti gw'omuntu asinga okutegeera mu kika. Gwe atusinga amagezi mu kika. Kabaata abantu bw'oyogerako empoloofa mu maani olinga amatako. Kendeeze essimu yo. Olugalo gwe okombeko. Bannange. Oba nduteeke mu nnyuma ya Kimulaavu nkuwoonuuneko. Olwo luluunika oluva mu nnyuma ya Kimulaavu. Aya Saamiri yakendeeza essimu yo ndizizewe nti bwe njogera. Kabaata omuwulirira muli munda ate nze ng'ompulira nnyo. Bw'otyo olina otumanyira. Kabaata oba omuwulirira eri bw'ati ng'abuuza ekibuuzo ate nze ompulira nnyo ayanukula. Kati Kabaata bw'atandika okwogera ng'oyongeza. Bwe ntandika ng'okkirira. Okategedde? Ekimulemanga okuba Kimulaavu olugala ennyuma ng'omuwanga. Ng'andumuwa ng'akombako nga tannatuuka na wa Jackie ku barbecue manya barbecue. Omwana bw'atukira eyo. Kagenda awunyiriza Jackie amanyi. Kabaata bw'oba okimanyi oli ku kyeyo funa disipulini. Funa disipulini. Waliyo abantu Kabaata babeerawo nga Eva bamanyi buli kizibu ky'alina. Omuntu ali ebweru yagenda okimala. Ojja kukola odde e Kampala nga tolina yadde 10.
abantu bangi nnyo baba ku byeyo ne badde Kampala ne babasondera busondeza okudda ku byeyo nga ssente mwazigaba. Nange kyenneebuuza lwaki nga ssente mwazigaba abantu Kabaata tebakuwaana kozi tebalina bye bakuwaanako. Bw'onoofuna ssente abantu bajja bifuna. Nze nina abantu abanteerako message bangamba Barrister ogamba kitimo w'ennyinda endaalo nene nnyino ndaalo. Baba bakulimba kituufu. Muhandisaamu mpa ku ssente naye nga ndi handisaamu mwagala kutubba. Abantu bajja kuwaana buli kimu ng'oteredde ng'obulamu bulungi. Bw'obeera ku kyalo bw'otuuka bulooki nga buli omu abantu kuba ekibulooka. Sigaza maamawo ayina omwanawo toddamu kukwata message z'abantu balala. Kasola Timo mbadde nsaba achieved. Timo mbadde nsaba achieved. Balwanireeyo weesonyiwa abantu. Kabaata ne bw'oyamba abantu tosobola basanyusa. Kali Kabaata oyina sente bakugambe gwe bwagenda ku kyeyo oyina sente z'okyusa ekika kyo. Nze wano Timo nina sente z'okyusa ekika kyange. Bakyusa. Kabeere Jackie talina sente z'asobola kukyusa ekika kyewaabwe kyonna ne kikyuka. Buli omu n'abeera bulungi. Ofuna bulungi. Kabaata ensi bwetyo bwe yakolebwa. Mu nsi mulina okubeeramu abali obubi n'abali obulungi. Kati tuyambe bantu. Okuyamba oyamba ki Kabaata ogwoteredde gwayamba. Tebanyiigira mugagga mu nsi muno ekyo simanyi oba okimanyi bato kimanyi. Omugagga tebamunyiigira. Tebanyiigira muntu alina ssente aleese ssente. Bw'otuuka e Saudi Arabia bate Jidda bwe baba bulookinga buli omu. Essimu gizzeeko ng'oli ku kisaawe entebe kale baba abaana abakunyiigidde bajja kunona. Ne babiwulira. Naye ng'okomyewo nga ssente zo zirina. Dani okudda e Kampala nga tolina yadde ssente. Nze we natuuka e Dubai Kabaata soogera n'abantu bali Kampala. Otya abantu ne bw'oyogera nabo buli omu aba akaaba bukaabi. Ssente munaye tuli bubi tuli baavu kakati gundi yafa jjajjawe yafa. Abantu abeereyo nga bali ku TV bali mu kulaba anikaati ngeno bwakutextinga ku WhatsApp amuhangula munontoke omunolyoke olina bulamu bulala nnyo. Kabaata abantu b'e Kampala balivinga bulamu buli good. Obeere eno ku kyeyo ng'okutuka. Gwe bagambe Kabaata bajjaki tebakola. Bakola. Oza tebazuuka ku makyamu nga gw'oli Kampala weebase oli mbuliri. Oluusi bagenda okukola nga ffe twebase. Nga ffe twebase n'azuuka ku makya mukazi wattu mu butiti nga bw'obumanyi obw'ensi ezo Kabaata n'agenda n'atandika okupakasa wano na wali wano na wali wano na wali. N'akola ssente nga gwe waliyo omuyaaya amulinze yamutega ka profile picture ne ka DP n'obumeseji akusindikira obuyimba buli ku makya n'omuwa buwi ssente bw'oti z'omenyekedde. Ne babeera e Kampala ne bazina. Mami wange yangambye ajja kunsindikira essimu. Gwe bagambye essimu bagenda ne bazirondawo ku kkubo ne bazibaweereza. Kati ennaku zino balina omuze kati kanneebake kasajja ke ogyali. Kanneeba kasita kamaama waali. Oli wa super life. Sijja kulimba mulina Kabaata. You have to have money discipline. Olina okufuna discipline. Neyanziza bannange ekirabo kyange. Amahiro yakuwadde ekirabo. Abo ero nze mpereza kasendi weevu kajja kunkolera nnyo. Neyanziza ekirabo. Inange ekirabo bampemu ssente Kabaata kuba ngenda kutambula. Amahiro omumanyi. Amahiro y'oli omukyala gwe twali naye wano ng'akuba dansi ne DJ yo. Ow'enkudi. Yali anyeenya amabina. Ow'enkudi. Ali mu nsi ki Kabaata omukazi oyo? Ali mu Amerika musawo naye musawo. Tunaabasanga waffe. Abasawo tulina baani takiko musawo abo bonna basawo. Gaba masavu mere kati mukasa kali wolo namiro yakoze ka video mukaneba ke kasa Kabaata live weri. Ogagasa. Kati Jackie owavu bunuma onkuba mpiso ki bakutenda obusawo awo onkuba mpiso ki Kabaata